tewali n'omu ajja kubba ssente zammwe. Kaabe minisita nga yabulankanyiza ssente ezo nja kumwasanguza n'okuwummuzibwa awummuzibwe. Ebyo byabadde bigambo by'Ekitiibwa Katikkiro ng'atema evvuunike okuzzaawo amasiro agasaanyizibwawo mu 2010 mu mwezi ogwokusatu nga 16. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwenna abawaddeyo ettaffaali okulaba ng'amasiro ago gaddawo era temuggwaamu maanyi mwongerere ddala kubanga ekyo kye kitiibwa kyaffe. Ate era awo tujja okusinziira buli omu okwenyumiriza mu Buganda n'okutambula ng'ozimba ng'ogamba nti Buganda nsi yange ddala nga wagissaako ettaffaali. Ku lwa bannange Bugagga Mutale Ttendo, Kefa Sentoogo, Kafeero Mukasa wamu ne Bugagga Mutale Ttendo n'abali mu byuma, amannya nze Ddamba Andrew okwanjula ebbanguliro ly'olwaleero wano ku WBS omulundi ogw'omukaaga. Tuli wamu ne bannaffe abasesako be batukolera omugaati, batukolera amata okuva mu kirime ekya soya, batukolera obumpwankimpwanki era bakola amata okuva mu kirime ekya soya. N'olw'ensonga eyo gwe asanga obuzibu mu kunywa amata gali ne bagamba nti no galimu ekizibu kino galimu ekizibu kino, genda mu basesako amata ge bayina toyina kyojja kwekwasa eri obulamu bwo. Ate bannaffe abasamona be batukolera ebizigo omuli skin care, mwe muli Samona Herbal Jelly, batukolera Samona Herbal Soap, batukolera powder, batukolera glycerin. N'olw'ensonga eyo ebikwatagana n'okulabirira omubiri gwo weeyune abasamona, ate ebikwatagana n'okulabirira obulamu munda weeyune abasesako. Katugende ewa Ssaabalamuzi atubuulire amateeka ebbanguliro kwe liteekeddwa okutambulira. Weebale nnyo munnange Ddamba abatuwuliriza era abatulaba ssaawa zino, tubaaniriza mu bbanguliro lya leero era gano ge amateeka agafuga ebbanguliro nga tugamba nti no kisaana kimanyibe nti kati tuli mu bbanguliro era buli omu ateeka okuteeka ekitiibwa mu bbanguliro era mu kifo kino. Teri muvvunkanya akkirizibwa okwesesaasesa oba okwemwolera mu bbanguliro akola bw'ati asalibwako obuwaniro bubiri oba okusingawo. Kafuuwe omuvvunkanyi yenna okujja mu bbanguliro ng'akongoza omulangira Ssegamwenge oba Omumbejja Namaalwa, akola ekyo agoberwawo amangu ddala mu bbanguliro. Omuvvunkanyi ayanukudde ekibuuzo mu butuufu bwakyo afuna obubonero 5. Singa kimulema Magga n'akitoola, Magga afuna obubonero 2. Okusalawo kwenkomeredde kwa Ssaabalamuzi abavvunkanyira erinnya eriyitibwa ababuuzibwa ebibuuzo, basekabuuliza erinnya eriyitibwa ababuuza ebibuuzo, ne Ssaabalamuzi ly'erinnya eriyitibwa omusazi w'empaka. Magga ye muvvunkanya anaddamu ekibuuzo ekinaaba kirimye muvvunkanyi munne. Tubaagaliza ekiseera ekirungi nga muli naffe mu bbanguliro lya leero. Mbaniriza nnyo mu bbanguliro lunaku olwaleero, nze Bugagga Mutale Ttendo. Mwenna abavvunkanyi mbasaasidde kuba kirabika ninga yayogeredde we nasuze ne nfunamu kisesebe ekitonotono, kati kiri eri mmwe okubanga muwuliriza nnyo, mulemererwa mujja kwesanga nga mubufuuye mu ng'ombe. Weerezaako munno abasinga obuzibu ng'omugamba nti naakomyewo eno kuba ekyamazima nampadwa ye yagaye nti eyo sijja kujja, ab'ebulemeezi mwesalira amagezi. Nange nenzikiriza nensisinkana Ssewankambo Elsam so nga ate ne Luvuuka Goloba ali naye waali nnyo. Muli bulungi? Ekibuuzo ekisooka Elsam nange nkwanukule. Ekibuuzo ekisooka, ku bassekabaka bano bombi ani mukulu wa munne, Kyabaggu ne Ssemakookiro? Kyabaggu Kyabaggu ye kitaawe wa Ssemakookiro. Kyabaggu obubonero olabika nno ogenze nabo kubanga luli obadde bugenda kuyita mu myaganya gy'engalo. Nenkomawo ewa mwana mulenzi Luvuuka Goloba. Luvuuka Goloba, nazi kuno nga omuti nesebo ogumu ku miti egiri e Buganda abalasangeye bagukozesanga nnyo mu kukuuma omuliro oba nga kye kibiiti kyabwe. Muti kyogwo
ejjirikiti naawe n'ogamba nti nno obubonero ogenze nabwo tekigaana kwekubira mu ngalo. Ssewankamba omusajja eddira enkima. Ekibuuzo ekiddako, ekibuuzo ekyokuna, obutaayi weetegereze, obutaayi bwe butaba butaka buno obukuba ng'otambula mu kkubo oba obukumansukira oluvannyuma lw'emmotoka okuliyita mazzi, kiba ki? Kaba kanyonyi oba obunyonyi. Obubonero n'ogenda nabwo. Neŋŋenda ewa Goloba Ali. Namba 6. Ekibuuzo eky'omukaaga. Goloba kweri eyo ng'ombe bw'eba evuze etegeeza ki era baani abagikuvuga? Abo baba bayizi be bagifuuwa eŋŋombe eyo. Bwe baba ensolo bw'eba emaze okutoola nga kweri ku kizigo. Obubonero 5 n'ogenda nabwo. Nenzija ewa Ssewankambo. Ekyomusanvu Ssewankambo, omuntu ayinza okwogerwako nti alina olutwe era ffenna tukimanya nti alina olutwe, naye bakuga nti ku mubiri gwe tulage olutwe teki oyinza okulutulaga? Kyangu nnyo. Eba nkoona lwe lutwe nekigaana tewali magga. Naye ate ebiseera ebimu ntera okugamba nti kangezese. Lubuuka kiba ki? Olutwe omuntu gwe tulaba nti walutwe aba n'obuntu muno mu njala, aba n'akava akeeru mu lwala lwakuba nti nno obubonero tebuliiwo. Naye webale nnyo webalire ddala. Lubuuka Ali, ekibuuzo ekikyo kimwa namba 9. Ekyomwenda, biki ebikakasa nti Chwanabakka yazaalibwa bangeye? Ekikakasa kwe kuba nti Nambi Nantutululu nnyina yali muwala wa bakazi Lwendo ow'Engeye. Omaze eggobe mu kibya, obubonero ogenze nabwo. Neyanziza nnyo. Nenkomawo ewa Ssewankambo, yongeramu amaanyi naawe tusobole okutambula n'embeera eriwo. Abali mu lujja lw'ebbanguliro mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eky'ekkumi. Ekigambo ebikagga singa kikozesebwa mu lulimi Oluganda omuntu ategeera ki? Kinyiize. Ekikuyinga. Goloba. Ekyo bankitereke. Ebikagga kankitwale. Kitwale tulabe. Ebikagga bye bijanjalo nga bikyali bitoototo bye tujjayo ne tubifumba ne tukolamu enva. Ebigwe bireetera eminyololaawo tugamba bugambye nti nno bye bikagga. Wazze nno waliwo enjogerega nti osaabye, sijjaga nti onywedde kubanga mu bbanguliro tujja kugobamu. Ekibuuzo namba 12. Ekibuuzo ekye-12 kigamba nti Muwakasa, omwami Mukasa oba Sserebe ali mu byuma muweereze ekibbo ky'ebikambiri. Sserebe muweereze ekibbo ky'ebikambiri. Awo Sserebe kintabudde ekyo ssebo. Kikutabudde? Tekikuyinza buzito kuba mbadde ndowooza nti otubidde. Sserebe abadde alina kufuna ekibbo ky'ebinyeebwa ebisiike by'ebikambiri. Obubonero ne bukuyita myagana gy'engalo. Nenzija ewa Ssewankamba. Ekibuuzo eky'e13. Bwe kiba kya 13 enkola nnyangu nnyo. Kola bwoti. Si weewo 13 kwatira wano otulaga amaanyi g'okusoma bwino oba ddala wamukaza obubonero ogende nabwo. Akatundu kano nkaweereza Joyce Tomusange, mukyalo oyo ayagala nnyo okusoma ebiwandiiko. tuba tutuuka tuti mu masaŋŋanzira omumbo w'omu n'asumulula ensawo yange kazzi nge tuli akamulali mwanyinazeko omunaku lyansibirira lisumulukuse nga kamulali abunye mu nsawo. Bwe yali ajjamu ebintu kinnakimu mula n'amusensera mu nnyindo. Olwo emyasi ne gitta, amaziga jjulujjulu, eminyira nyirinyiri. Munne bwe yamusemberera alabe ekimutuuseeko naye ne lukoya. Omumbowa eyasumulula ensawo yaddira engalo ze n'azisiimuuza mu maaso.
gwe wamma ne gubula asala ddala namusa neetuuka ku nnyooge baalwadde ki ne bambuuza ekibatuuseeko mikolo n'abaddamu nti basebo no mufudde bufi bwe munaatuta ani anaabavumula omumba wanaabogola nti sirika era tuvumule mangu mwe bakali bulogo bwe ntyo nabasaba banteewuluza emikono mbavumule yanteewuluza emikono mbagamba bansemberere nembakuba emabega nenjoola olubatu lwa kamulali nga tebandaba nendubametta mu maaso awo obudde ne budda ku bunnaabwo ffe ne twesumulula ne twekomya amafumu gaabwe ne tuyotta webale nnyo webalire ddala ensoma tebadde mbi lwakuba nti no obuwummula bungi nnyo bwotaddemu butandibadde nabwo munaatutta oba gwe n'ogamba nti mutute munaatutta no kale kankomaawo saabalamuzi ye amanyi obubonero bwanaakugabula mukama wange namba 15 obubonero saabalamuzi buna ono n'asaba namba 15 naawe nenkugamba nti no tambulira wano tulabe tandikasebo omulundi gumu baleeta gonja ne bamutuvumbika mu kamwa nze yali amuvumbika namuluma engalo n'ayomba nnyo nti empayipayi eno okunnuma engalo n'ayomba nnyo nti empayipayi eno okunnuma engalo obwenkanidde wano yanneewerera okumbonyaabonya ennyo ku lunaku olw'okunzitirako nti agenda kunsalako ekifi akiryebule bufiififi abundiise. Nze mu kiseera ekyo nali neesiniddwa dda nga sifaayo mu ngeri gye nattibwamu ndaba mpaawo magombe gazza. Baali baakayisaawo olunaku lumu buli luti nga batuyita nga batuyiye olunyata mu bigere olwatusiyiikire omwo ekimomozo. Omwami Ndodooti nadda era n'alagira tuve mangu mu kkomera tuttibwe kubanga yali ayina abasibe abalala be yali azze nabo. Twali tusobola okuba omulanga nga n'omala okuba ng'abambowa onooba bendegera. Ku makya olunaku olwokutaano abambowa ne batulaza eri ettambiro ne tugenda nda tusejjera mpola nga tubambaga mpola anti ng'olunyata lwe batuyiira mu bigere nga lutuli bulungi. webale nnyo webale ddala mukama wange naye ate era naawe embeera efaananyeeko eya muno olina ebigambo bye byeyongeddemu kati ekigambo nze eyali amuvuubiika enjawulo ogiwulira mu bigambo byobadde osoma ne tujja ku kigambo ayokya wasomeyo kyoyagala bw'obumuluti n'oyagala byotaddewo byange ne sibimanyi ng'olunaku ekyo n'otema amatu mukama wange neyanzege saabalamuzi ssebo neyanzege kambanyukire wano ate Damba Ndereya abakwatemu tulabe ekitundu ekiddako. Start your day with Soya Cup. Soya Cup has natural ingredients and minerals to help you rejuvenate your life. Soya Cup is caffeine-free, making it ideal for people with ulcers